basweetaati abeekumira kusinga Faith 256 mbaaniriza ate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ebintu byesobola okutunuulira n'olaba oba n'omanya nti mukyala wo oba girlfriend wo alimba tamaze. Abakyala abasinga balimba ku nsonga z'okumala ne babeera n'abasajja oba n'abaami baabwe akabanga akawerako nga bagenda mu nsonga za nnaka bazita batya kawolongojjo naye nga munnange tamalangako naye ng'ate omusajja ye alowooza musajja wattu amumazisa neyeefunugula ng'alowooza byakola gye biri kumbe gwaliko talina kyanyumirwa kale anyumirwa naye nga tamalangako naye nga buli ssaawa akugamba nti omubuuzi omaze nti ye n'akulimba nti amaze. Osobola labira ku bubonero ki n'omanya nti mu butuufu tamaze leero anfeze oba kale bulijjo abadde anfera. Akabonero akasobola ke ngenda okukugamba ke k'okuba nti gwe buli bwe mwezina naye agamba mumalira ku budde bwe bumu. Naturally emibiri gyaffe gya njawulo. Omusajja amala mangu compared ku mukazi. Kitegeeza chances nnyingi nnyo okubeera nga musobola okumalira mukadde kamu n'omusajja oyo. I mean n'omukyala oyo. Asobola okumala once in a while. Kyabalirirwe like katugambe mu myezi ng'esatu kisobola okuhappeninga omulundi gumu. Naye singa oba n'omukyala nga gwe buli bw'omala omubuuzi omaze n'agamba yemaze mu butuufu like it's kind of very impossible oba kizibu mukko okubeera nga kisobola okubeera nga kiri bwe kityo. So omukyala alinza okuba nga tamala naye nga bambi olw'okwagala oluusi okusanyusa nabagamba ensonga ezireetera abakyala okulimba nti atuuse ku ntikko oluusi ng'oluusi by'omuzina tebinyuma njagala kubeera frank nga talina maanyi geeyongerayo kubanga ebiseera ebisinga abakyala kizibu okumalira ku luutu esooka obeera nga mutegeka bwe muba temwakoze romance oba nga temwaweeweese naye mba nga mukoze romance wammwe ng'amala luutu esooka omukyala asobola okumala naye ebiseera ebisinga ffe abakyala luutu esooka tugitwala nga warm up ate gwe omusajja osobola okumalira mu luutu esooka. Kyova abakyala bangi bambi tebatuuka ku ntikko ate ne bazinwa mu luutu emu omusajja n'akulaga nti tasobola agenda luutu yakubiri n'akuleka mu bulumi gwe n'olowooza nti omuzinye n'omubuuza omumaze n'agamba nti mmaze naye ng'ate abadde yakajja yakeetegeka kati ayidde awulira ekintu yakakiyingiramu ate gwe n'omulaga nti wookibuukiramu. So kizibu nnyo okubeera ng'osobola okumalira ku budde bwe bumu n'omwagalwawo. Kisoboka okutuukawo but once in a while kisobola kubeerawo leero n'enkya ne luli. Akabonero akalala kwe kubeera nga omwagalwawo oba oli naye gwe nga buli ssaawa akugamba buli omwezina nti atuuse ku ntikko. Abakyala naturally kizibu okubeera nga buli kwezina asobola okutuuka ku ntikko kubanga omukyala okutuuka ku ntikko ye kisinziira ku emotions ze oba ku bwongo bwe. Ate ffe abakyala tubeera ne stress nnyingi. Omukyala okutuuka ku ntikko kiva ku mpulira ye gy'oli awulira atya gy'oli mu kaseera ako kimatalinga nnyo. Naye abakyala osobola okusanga nga munyiivu gy'oli naye ate n'akuwaako si musanyufu gy'oli n'akuwaako. Hormones zaffe zikyankalana n'osanga ng'oluusi si gwe wanjigyeko naye nga siri mu mbeera naye ate nga sigenda kugamba nti tonzina gwoba oyagala mana ngenda kuwokole ki obeere ng'ozina nga bw'oyagala. So kizibu nnyo oba kikalubamukko okubeera ng'omukyala buli bw'omuzina bw'atuuka ku ntikko era singa obaayo ne girlfriend wo oba mukyala wo nga ye buli bw'omwegatta akugamba ntuuse aba alimba aba tatuuse. Ekyo kijje ku nze tekisoboka kizibu. Emotions zaffe zennyini zibeera disturbed ebiseera ebisinga. Hormones zikukyankalanya oba ogenze mu nsonga oba ogendagenda mu nsonga olina engeri oluusi gy'ofiiringamu ng'owulya toli ggwe akantu kati ne kasobola okuggyako stress bingi ebisobola okulemesa okubeera ng'otuuka ku ntikko naye nga tekisoboka kubanga omukyala buli we mwegatta buli lwezina nti nze ntuuse tekiggwa. Abakyala abamu nkwate bulungi naddala abakyala abeeru balina akabonero akatuukawo nga batuuse ku ntikko. Abamu si bonna. Waliwo abakyala nga bw'aba atuuka ku ntikko oba buli bw'aba nga atuuse ku ntikko mu kifuba kye muno mumyukirira ne mukubamu amabala aga red ng'omuntu nga amabala manenenene like patches naye gamala ne gabula. Amabala gano gakubibwawo olwa speed y'omusaayi y'ebedduka like speed omusaayi guba guddukirako nga bali mu kikolwa ky'okwezina oba nga anaatera okutuuka ku ntikko.
abeera omusaayi gwe guba gudduka nnyo mu kifuba muno ne mu bifo bye ebyekyama oba ne mu bitundu bye ebyekyama oba mu mmana wansi eyo. So kimuleetera okubeera nga mu kifuba muno muwaga ne mujjamu bupaaci ez'ebyo ebya red n'okubeera nga akubamu like wamyukirira. Naye ate wano mbagambye munkwate bulungi kuba si mukyala nti embeera eno abeera agiyitamu. Naddala abakyala abeeru be basinga okubeera nga bafuna paaci zino. Omukyala omuddugavu oluusi kizibu okunotisinga change ng'eyo, naye bw'aba nga si muddugavu nnyo era wabeera osobola okumulaba nti ekifuba like kirina engeri gye kimyukiriddemuko. Kaakati akabonero akalala k'osobola okutegeerako nti alimba oba akifeekinga, amaaso gano. Ebiseera ebisinga abaami mwegendereze munyenyeza amaaso g'abakyala bw'obanga in fact bw'oba mugenda mu kikolwa osobola okikola ng'okugezesa olabe. Omukyala oba kale katugambe nga tannayima, kati kankwe tipu like ennyangu. Omukyala nga muli nnomo mwegendereze otunule mu munyenyeze. Ate bw'amala okuyima era oddemu otunule mu munyenyeze ojja ziraba nti zifaanagana. Emunyenye zibeera zitangalijja bw'aba ali ku muyimo nga gumuluma bulungi. So naye zimala ne zisetinga like ne zisetolinga oba ne zitereera nga muli mu process y'okwezina. Mu kaseera k'omukyala ng'atuuka ku ntikko oba bw'aba atuuse ku ntikko, emmunyenye ze ziddamu ne zitangaalijja ne zigejja n'okugejja era oba osobola ziraba nti za njawulo. So n'ako akabonero osobola okukalabirako n'omanya nti kituufu atuuse oba tatuuse. Omukyala osobola omubuuza kubanga it's the easy way oba y'engeri ennyangu ennyo ey'okumanya oba atuuse oba tatuuse. Naye osobola omubuuza n'akulimba olw'ensonga ze. Mbagambye abakyala balina ensonga zaabwe, oluusi nga tanyumirwa, oluusi nga tayagala kumalamu maanyi, tayagala oba kitegeera ye naye n'afa n'ekizibu kye naye n'agamba omusajja wange kamugambe nti ntuuse. Akabonero akalala k'osobola okutegeerako entunnunsi z'omukyala. Olaba nga gwe bw'obeera omala entunnunsi zo ne zikupira kumu enzisaayo n'ekyuka, naffe abakyala bwetutyo. Era omukyala waba atuuka ku ntikko enzisa ekyuka n'entunnunsi engeri gye zikubamu zikyuka. Ate n'ekirala ebisenge by'emmana bicontractinga. Contractions kwe kubeera nga ngambe nti byekwata n'ebita bikwata n'ebita. Oba osobola obbiwulira mu mukira like ng'omukira guli munda osobola okumuwulira nti amala oba tamala. So omukyala bw'aba amala osobola okutegeera nti amaze. Bw'agamba nti amaze nga towulidde embeera eyo, ebiseera ebisinga abakyala abasinga embeera eno etuukawo, wabula si bonna naye ngambye abasinga. Kaakati akalala k'osobola okutegeererako, kano nga kali very obvious. Munnange olaba omusino ogwo, omukyala ne bw'aba n'omusino nga munene nga gwewunda bulungi gwavaayo, omukyala bw'atuuka ku ntikko omusino guyina engeri gye gwepushinga munda like guwaga ne gutujja. Naye bw'amala okutuuka ku ntikko papa, process y'okutuuka ku ntikko guwaga, naye bw'atuukayo tuyina kye tuyita hood mu luzungu. Mu Luganda nga bw'olaba akasolo k'omusajja akatali kasale kangereze ku ekyo munansonyiwa, akatali kasale kabeera n'ekinyama si bwe guli. So n'omusino gubeera munda mu kinyama ekyo. Ng'okkirira abatamanyi musino we gusangibwa, kkirira ng'ova ku lubutolo otuuke ewamera ebiza oba ewamereza enviiri, then okkirire wansi. Akantu k'osooka okutuusaako nga tonaba kugenda eri wansi mu kituli emmano agyeyingira, mukira gye guyingira tonaba kugenda wano w'ofukira, waliwo akantu awo akali waggulu awo kabeera nga kasolo ka musajja katini nnyo bwe kati, kabeerako ekinyama nga kikabiseeko. So omukyala bw'ayima, omukyala bw'atuuka ku ntikko kepushinga ne kaddayo munda ekinyama kinene ne kabikka like omusino ogwo gubikkibwa ekinyama ekyo oba kye tuyita hood, kibikkawo like kuba weeguli naye nga gwepushinze guli munda katini. So osobola okukitegeera nti atuuse ku ntikko. Engeri endala gy'osobola okutegeereramu nti alimba oba talimba kwe kubeera nga bw'omuba mumaze okwezina, katugambe nga mumaze okwezina luutu eyo oba esooka oba ey'okubiri n'agamba amaze, omukyala oyo olaba nga gwe bw'ozina emmana n'ofulumya amazzi n'owulira nga waawo, owulira oli relaxed, owulira agala kwebaka kwawo,
eyo feeling gy'ofuna omukyala yenna atuuse ku ntikko afuna feeling eyo awulira nga akkakkanye so toyinza kuŋŋamba nti otuuse ku ntikko n'oyimuka straight away n'ogenda mu kiyigo ng'ogenda kunaaba ag'amaanyi oba togayina wenna oba owulira ng'omubiri gulinga oguyiseemu amasannyalaze owulira oyagala kugwawo weebake owulira oyagala kubeera kukala wakira eddakiika nga 5 oba ddakiika nga 2 oba 3 so singa omukyala wo akulaga nti omulaba ali energetic and ali okay ne bw'aba tagenze kunaaba naye oba omulaba nti talina like sense eyo eya relaxation tagirina nti ali relaxed yenna mukkakkamu yenna ali awo tegeera nti alimba tatuuse ku ntikko kano akabonero kali obvious buli mukyala atuuka ku ntikko alina okukafuna so tebiriimu nti waliwo abatagenda mu mbeera ezo nedda weewaawo waliwo obubonero obulala abalala basobola okyalumiko naffe abakyala omukyala ng'olina akabonero koggwe nga oba otuuse ku ntikko kino kye kikutuukako nawe osobola okittira mu comment section ne tugezaako okubeera ng'abaami baffe at least bategeera kubanga abakazi abamu beetya tajja vaayo kugamba musajja we nti mukwano situukangako ku ntikko naye ng'ate bangi bali mu bulumi nga tatuukangako ku ntikko olw'okuba nga n'entikko togituukako naye ng'onyumirwa naye nga n'oluusi tanyumirwa omusajja muzina luuti omu n'amuleka awo n'akuleka ng'oyaggayagga naye omusajja bw'anaategeera nti bambi mukyala wange bulijjo omuleka n'ennyonta ayinza okwetereezaamu n'agamba kawakiri kampuushingeko naye mbeere nga nsobola omusanyusa n'abagamba nawe oba tosobola kuzira mana luutu 2 omukyala okyasobola okubeera ng'osobola okumutuusa ku ntikko mu luutu emu mastering of masterings kisobola ekimutandinga on kyekyo kyenkwatako n'akyamuka beere nsingo bugere musino kiki ekyokubiri very simple ekyokubiri oba ogenda okumuzina mutegeke bulungi kubanga mbagambye nti abakyala ebisinga okuba kugera okutuuka ku ntikko kwe kubeera nti omuzina lutu esooka ye n'agibalanga romance kyokka gwe mb'omaze kati omulesaawo naye bw'oba wamutegese bulungi nga wamuweeweese n'ajja n'omufumba n'ajja mu butuufu luutu omwemala asobola okutuuka ku ntikko bulungi nnyo so bingi bye tusobola okukola ebirala waliwo vidiyo kwere kuno osobola oginyunya n'ogiraba n'owuliriza n'obeera ng'osobola okuyiga ate na subscribing obeere ng'otwegaseeko n'akadde ako katandike on to oteekayo vidiyo empya oba ogifuna butereevu gw'omu kubasooka okugifuna bwe yasubscribing edda ng'oli memba waffe webale kuba nga weekuumirako kansuubire olina by'oyiga era onyumirwa okubeera ng'oli naffe omukama bankuumire era abanjagalire bye munjagala temujjanga okwo alina ekibuuzo kyo kiteeke mu comment section alina ky'oyongerako nawe kiteeke mu comment section ate tweyigirize oyige nga nange bwenjiga Yeah.